Nanti nawe kuluno wedde bino sibya lavu mu Titanic tuba kuba zirwayimu ne bafuna zipaniki lokitoki yakubye mukadoti mpulira njagala kwambula sati Muhammadi oyazolea mukube bati gowaina zejagala kusula lelo ne julaina. Who is the gala yagala banana? Yeah man, big up on yourself. Extradigest mugoba nsonga kwe tuli. Olunaku olwaleero tuli mu kitundu ekyaba planned kids, ekyaba abakolamu, ekyabateeketeeka obulungi, tuli Buziga. Akapera mukawulidde ne bino bye Buziga. Bino abaana ba ghetto nga obimanyi. Si bya abaana ba planned kids. Kati no bisanga embagaga. Nobeera mu ghetto. Kati nawo li ghetto youth. Ghetto youth. Buza ku bantu abali ku Extradigest. Yeah man, abanda aba big up on yourself, FIK GAZA. Ngera mutero chiwulira, ngera ntero bagamba. Ngawe tutero chikola mulinde music tewali kirala. Yeah man. FIK GAZA oyina oluyimba lwakata olwo tuwaddemu akapera banana. Oluyimba olwo lwavudde ku ki? Oluyimba olwo naluwandiika. Namalo duwandiika nga lulungi nnyo lusikiriza abantu ng'abo. Nabo ba regents. Nawo nga basobola kumpa omukisa nange nsobola okukola ki? Basobola kumpisaawo. Naye nga kyekikiyo nga nasooka duwandiika lubala singo. Olwava ne tulukola remix ne Doctor. Banana olujja ku ki? Inspiration yalwo evaawa? Abagamba banana akagamba ako kanyonyola kaba kazibu nnyo. Poza ate ngoze nnyo mu ghetto embeera ze baba basooka kunyonyola naye nganze saa kanyonyola ku mpewo. Kale sabika omuntu otunyonyola banana kufe tumanyi banana lyenvu. Ati liba lyenvu ero kitegedde lyenvu. Eryenvu lyotasobola kunyonyola. Ati era kitegedde lyenvu. So abawala baagala nnyo amenvu. Yabala baganya amenvu. Oyina yali akupeeka amenvu. Banji bade bansaba amenvu awo naye munange. Ngawo bimanyi. Togaba amenvu. Amenvu tegana kwengera. Bakuwe mu budde ki? Bajja bagalinda bagengere tujja bawa amenvu. So how does it feel okukola ne Dr. Jose Chameleon? Nganze kimpulitiga bulungi manyi ba ghetto youth tulafuna omukisa ogwo. Waliyo n'abagagga abajja ne bamuwa ssente n'abanga akola ki nga tasaba wa mukisa. Nenze bakiba kintuuseeko n'agompa ogw'omukisa. Mba proud of that. Ndi wa mukisa nnyo kale kinsobola okugamba. Ani yanoonya munne? Teri yanoonya munne jasinga obimanyi ba ghetto youth besange mu town. Nali onkubalaga wange ewa Paraso andi ku birthday. Kati mba malizo okuba oluyimba olwo nangamba ani oyo? Namugamba FIK yava ku stage. Mugamba mumpitireko FIK oyo. Kati lwavaawo ne tugenda tukola remix olunaku olwo. Oluyimba yaluwulira n'alwagala? Yalwagala. Kubeera yali yansuubiza ddala kolabo. Kati nangamba kati kirungi already olinawo n'ekiyimba ekitambula. Katugatewo obugaswa. Okola oluyimba olwo kyali kitya? Kyali experience yo ne Chameleon nga muli mu studio yemu ku luyimba lwe lumu kyali kitya? Ani experience ziba mu ngeri nyingi. Kati emijiji emito nga ffera tuwaako ne kyetugattako kwabo ba legendary. Kati saa kugamba mbu bakyali kitya naye nga wekityo kyali. Kasita kyaggwa. Tutera okuwulira mu bayimbi nti okukola ne Jose Chameleon kibeera like kizibu, musajja muzibu. Ku kikyo kyali kitya? Muzibu kwaba abadongo. Nenze ndi ghetto youth. Tasobola kundeetako buzibu. Mwali muyombyemu oba anything obutakkaanya? Tetusobola kuyomba kuba twewa ekitiibwa. Lwade tusobola kuyomba. Okukola ne Chameleon omuntu ayina biki by'alina okusooka okuteeka mu nkola?
tolina kuteeka mu nkola just nti gwe aba akutegedde nga gwe ghetto youth asooka omukisa ogwo kuba akimanyi naye avudde mu ghetto akimanyi bulungi ba ghetto youth engeri gye tubeerawo eno wansi kati tasobola butakuwa chance eyo va mu bino byova okulidde mu kikomera ojja omuwaayo obusente mbw akubeereremu tasobola alina asooka kulaba ng'otobye nga ye si byakumala gagwira nga tonnaba kutuuka kukola ne Chameleon obadde olina music owo nga solo obadde omutambuza kyenkanawa music mbadde naye ndowooza era ne ku YouTube gy'aladdeyo nga mutambuza mpola nga obimanyi nti abantu b'eno Uganda abasinga oluswayiri lubasumbuwamu so badde ntambulira ngaawo mu luswayiri nga tebagezaako bitegeera naate we nakubye banana negezaawo okulaga nti waliwo ekisooberawo awo. Okay. Zaza music omutandika ddi? Music mutandika ddi? Namutandika myaka ngemeka wabbanga ki? alinga nyimbamu ng'era wenkolamu ebyange mwana nga mbivaamu nenzija eno nenkagobaamu nenzija mu lwaga nenkulaga mpola paka we nagamba naye bino ebirala kambireke nkolere ddala kintu kimu tulabe engeri gye tusobola okitambuzaamu. So kati music oyo okujja okumutambuza mirimu ki emirala gye wali okola egyo? nzolede kati abamanyi bakimanyi nze ndi ghetto youth ina emirimu gyange gye mbadde nga ntambuza mu magezi abanda era bakimanyi oba okitegeera kati mirimu mingi badde nga oluusi tusuubula ebikumba netubiguza abaniga okitegeera suubula zino chain ez'ekibi noziguza oba okitegeera naye ba bizinesi kati byonna obigattira awo noba ng'otambuza obulamu ghetto youth okiri ekigambo ghetto youth kinsesa kikusesa nnyo ekigambo ghetto youth kinsesa tokiwulirangako? nkiwulira naye buli wenkiwulira kinsesa manga awulidde ekipya. Si kipya ghetto youth kyakwenyumirizaamu kati ghetto youth kyomanya kati abaana abo be baliko ate era nebanga waliyo abali emabega era be baddako kati era buli ghetto youth ali eyo njagala yekkirizeemu nnyo amanye nti kisoboka teri kitasoboka. Kyosobola okukuba oluyimba ne Jose Chameleon legendary ng'ate ovudde mu ghetto ng'obadde osiiba mu ghetto bakulaba bakuzoleya osegeera n'otuuka n'ovimba ne legendary. So wali osharinzeko stage ne Chameleon? Tonaba? Like too many times. Okay. Mbadde nga ntambula naye sometime nga mubaakinga because I know Swahili and enyimba ze zisinga ziringa mu Swahili mbadde nga mubaakinga sometime nga mbeera naye nga ntambula naye ngamba njakuwa oluyimba bwotyo. Ekitegeeza obadde okusinga otambulira mu Luswahili nga bw'ogambye? Mbadde okusinga ntambulira mu Luswahili era singa ensi enaaba ekitegedde maaso awo era lwengenda okuddamu tubakube East Africa. Lwaki focus eri ku Luswahili? Focus yange eri ku Luswahili kuba message yange saagala etuuke nnyo bana Uganda bokka, enjagala etuuke all world kuba bali bangi abategeera Luswahili. Ogenda mu America nga bamanyi Luswahili, so ogenda mu America nga batono abamanyi Oluganda naye nga basinga bamanyi Luswahili. So message esoyitira nnyo awo mu Luswahili because it's East African language. Tuweyo kapera ku luyimba lw'Oluswahili lw'olina. Tigisigani kukueleza au misiji kubembeleza, usinikatae utaniumiza, na kupenda kukutenda sitoweza. Haloma vile kila time nakonda, nawaza kama kukupata ntaweza. Gisigani kukueleza au misiji kubembeleza, usinikatae utaniumiza, na kupenda kukutenda sitoweza. Ndio.
Oluswahili olwo lwawukana lutya mu message, lwawukana lutya mu nnyimba ku Luganda? Oluswahili olwo conceiving music. Oluswahili abo ba people nga tebanakubuuka feet tolina duteekawo oshegera olwensooka ne webeeramu oteekayo embeera gye bategeera awo n'ofuna paasa ate bakuba Oluswahili kuba baba bakumanyi. Chameleon ye yakuinspiring okuyimba Oluswahili oba already lwe lulimi gwe lwasinga otegeera? Nze nnyabo nkugamba ebikuva dda nkuba Luswahili. Just Chameleon neegombako nti naye yampulira nga Luswahili lwenjogera luli perfect. Naba nga nsobola omubakinganga oweshegera naye nga si yaŋŋamba yimba Oluswahili. Nali nga nnyimba edda naye ne bampa ku magezi baŋŋamba at this time abantu tebajja bitegeera. Chameleon yakusangawo okumubakinga? Chameleon nga obimanyi naye atambulira nnyo mu ghetto atugwako eyo n'agamba dogo nkusiimye oli freestyle oshegera n'akuteeka ku kido. Zaza okuliddewa osomeddewa? Nze nkulidde awo Katwe. Nkulidde awo Katwe mu Nkere oshegera manyiwo naye nga omanyi mbadde nga ntambula nnyo nkuba mutu e Tanzania Kenya biki nga omanyi okuyiiya. Era ng'otunda chaini ezo? Birala kukagobamu birala oshegera. Kati wewe nkulidde kyensobola okugamba ne wenzaliddwa awo Katwe era wenvudde nensinzira okuviira awo. Katwe mwakolanga biki ennyo ebyo ebyakuyingiza music? Katwe twakagobanga oshitegeera. Kiki otegeeza? Twakagobanga nga obimanyi nga tukyalimu eri embeera ekivubuka. Okukagoba kiki? Okagoba kuba kutetenkanya ghetto youth yaso okitegeera. Oshegera ghetto youth yaso okitegeera. Awo nze ondese nkulese okagoba kuba kunoonyaamu gobadde omanyi kaba kati mbadde manyi kuyiriba era ebyo ebimu oba oyiriba. Zaza kati okusinga kodi zo zaali luddawa? Kodi zange kodi zange kyoba olina omumanya naye nkimanyi already nti ngenda kuba wakabi naye nga simanyi nti kati bwakabi bugenda yitirawa. Kyova nayingirako ne panchi nenzikuba nga manyi oba we naayitira nendowooza nekitasoboka. Kati Katwe eyo ebitundu ebyo wasobolanga otya okupenetratinga no survivinga? Katwe okuyiriba kwayo si kwangu nekyo ekigambo kyogambye okukanyenyamu. Anti kati Katwe osobobeerawo oshegera oli asobola okuleetera kadiiru n'okamaliriza n'olina akuleetera bwotyo oli asobola nga kikaki diiru nga kikaki? Diiru nyingi nyabo gwe tolinayo diiru z'okutula mu bulamu bwo. Anti diiru maaso ojogera nti kakati ninawo kati basobola okuntuma ebisawo bya mmira ku kisaawe ky'entebe nembireeta ne bampa sente naye ng'oli ayagala just bimuleeterawo oti ezo nayo diiru basobola okuntuma ebirala we bityo ezo diiru. Kati n'obeera nga akasente kayingira katonotono naye ng'obeerawo naye nga mbeerawo mpola mpola. Kati Katwe ate wamuddukako? Wamuddukamu? Ate sibaddukanga kweri ghetto yange waliyo ne ghetto yange bayitayo Gaza. Badogo beyo mbamatira nnyo badogo bange nabategeera bona gye bali respect. Kati era still okyalimu eyo naye bagamba abantu b'e Katwe eyo babeera babba nnyo masimu g'abantu obuntu oli ali mu taxi akanyakula bw'ati. Era nange nalinga mbunyakula edda naye natuuka nembireka nemanya nti kati I'm a musician. I have to do that. Kati olina okugoba music? Olina okugoba kirooto kyange si kubeera mu bya kiyaayo ebyo tebigasa.
abaana nga banyakula amasimu bannange byebyo munaye bukugu muteekamu bwenkana ki obukugu oba mbuyita na bukugu kubanga buli bubeera bukugu sumagiza abeera awo abeera w'amaanyi mwana ateekamu kyenkana ky'okunyakula essimu nze sijja kumanya kyenkana kyateekamu naye nze kyemanyi nabivaamu kati ndi mu music byakuleeterako oko obuzibu teri mulimu mubi gutaleeta bizibu kasita guba mubi kasita ogutandika ogukolera gwina oleetayo omukka ogw'omukka kigwojjukira muka bye bizibu kizibu kikale kikyali kikuleeteddeyoko basobola okukoonamu awo n'omanya basobola okutwalamu emida bintu bingi byosobola oyitiramu awo okufuna ebizibu noba nga osobola okwerekereza ebyo byokola ebiba nga bibi kizibu ki kye watuukako zaza n'ogamba kino kankiveemu bansibako awo emida bansibako awo mukomera ne banta ne ŋŋamba kati ku luno nkitadde wali okoze eki gamba obusimu twalinga tubunyakula obimanyi naye twabivaamu kati byebeera kati kwola wanyakula kasimu kaani era onyakula kona gona gwoba osanze gunyakula enjala eba ekuluma kati amasimu ago waliwo ekifo mugakuŋŋaanyiriza oba wanze ngenderawo n'engitunda 5 okitegeera mbalina ogenda n'engitunda nfune ekyokulya gwekiguza tabuuza biki lisiiti yayo sima biki tombuuza bingi bwe njiguza gwa mampeerawo ezange wambuuza bingi nga ngenda kumulala kati osooka kumanya bbeeyi ya ssimu n'olyoka omulamulira bbeeyi mba ngimanyi ngenda ogikuleetera nga ngimanyi ngikebedde wali ku kitimba ya meka oba okitegeera nojja n'ogamba Idris wano njagalawo 5 wekiri bw'aba azirina nga okutulirawo aba talinawo ng'amalayo kati essimu te backfiringa kunfiringa batya ne backfiringa yagikuguza n'agamba nti kati ku lasiti ye nasemba okulya era ndowooza munaye nga wogambye bakwata oli gwe naguza ate naye nakola ki najewange wanteeka ku bunyogoga obunyogoga bwe bupiima kali neŋŋenda eruzira okuva we naveeyo nagamba kankole ekintu kyekisobola okumpa emirembe kati bageto yuti bewaleka ekatweyo abakyakola kyekimu ogenda bakola otya anti kati ffe emirandira tusobola okuteekawo embeera nayoba nga tebakyabikola ebyo naye nga nawo njagala bekkiririzeemu kuba kisoboka kati eyo embeera y'okweyiiya eyo wagimala mu bbanga ki embeera y'okweyiiya sagimala mu bbanga ddene kuba natandika okweyiiya nga nina emyaka 16 mpaka wempezezaamu 2 awo nendyoka mbeera nga ninamu ku magezi naye ekitegeeza abaana abo bagagga ekitegeeza obeeramu n'akasente kubanga amasimu gabula e Kampala awo era oba olina okuvimbamu olunaku ng'oyinza kukwasaayo ng'ameka olunaku kwasa era nyingi yasitera ovimbamu kakiyaye nga omanye bya bato nga 2 nga 3 2 eti essimu ebyessimu ebyo zandibivuddeko osobola okwasaayo essimu emera n'ogitunda kuba oba muto era tomanyi byogenda gikola mushigire ogitundira ng'ozirya toba na magezi gali awo mboba osobola ofuna amagezi mboba kanguleyo kapolo toshegeera kulya just oba oyagala kulya oluusi kutumya busada oshegeera bintu ng'ebyo kusurvivinga abewaka ne babeeramu kubanza ffe nze nga nze nalina moto ng'abeewange tebasiiba njala nga wendi kabe mami wange wakiri nagenda mubbireyo wali maama asiiba atya enjala nga wooli sitasiiba njala nga ate nina amaanyi yali muto yaye naye ebyo byaggwa nobivaamu kale tuli bantu luzira kiki ekyakuyigiriza ennyo n'ogamba wamalayo bbanga ki ezire namalayo omwaka gumu naye kyasinga okunjigiriza nalaba engeri abantu gye basurvivingamu emunda
nemanya nti kati wano omuntu otayiga oba okola ki obamu obudongodongo ekisegeera n'okyuka era oba olina ovaayo nga ogewuse. ekitegeeza kati bw'otambula mu ggeto eyo n'otunuulira ghetto youth akyali eyo akyakola kyokola omusaasira n'ogamba ono tamanyi kye nayitamu. osobola omutunuulira olusi oba ofunye omukisa n'omugambako nga nfuna kirungi nga tonatuuka eri gye natuuka nakisa omuyamba naye otafuna mukisa ogwo era omusaasira nga ogambye. Kati kuva music wamuyingira kitambula kitya? Music taana ali brother ali wakabi nnyo kati ate buno obudde ngenda nyumirwa kubanga music agenda tambula ghetto youth babaagala nnyo gwe mukisa gwe twafuna. So music ono oyina embeera eyakukalubiza mumanyi bagamba abayimbi mmwe industry si nnyangu. So fo gisanze oti? Industry tebadde nyangu naye ate kati ffe tulina ekibbuli tebajja tusobola abo ate ffe tetukozesa bwongo tetugenda kukozesa maanyi ate tulina ekibbuli. Ekibbuli okimanyi? Kinnyonnyole. Tulina eggume oba okitegeera? Eggume ndimanyi. Buno obuyimbi tebujja kujja tebutumanyiire olw'okuba tuli bayimbi bato. Ffe tulina eggume ate tumanyi gye tuvudde. Ompa respect nja gikuwa bw'otagimpa era togisuubira gyendi. So wali ofunyeyo omuyimbi yenna nga ateekawo mulita zalawo? Ateekawo ezoleyo. Ateekawo embeera tebanatuuka kuleeta zoleyo kuba bakimanyi ffe ab'e Gaza tuba bakambwe tetwagala zoleyo. Naye era bwe banaleeta ezoleyo naffe tulina ezoleyo. Wetegese? Naffe tulina ezoleyo ate liri erimalayo. Muyimbi ki yali akutawanyizaamu? Teri muyimbi ayantawanyiza kuba kati industry sinagimanyi mu bbanga ddene. Naye kyemanyira bagenda kujja nga bamanyi bampaalirako bantawaani bajja kufuna kye beetaaga. Lwaki olowooza music ya kibbuli? Anti kati abamu bakozesa kibbuli bino tubalaba ku social media bajja na kibbuli kitegeera music wankokola omuntu okuba oluyimba lwo olina omwokyayo ebyo tebiriwo kati music olina mukuba aba toyagala bireke. Obuyimbiyimbi bwe buliwa bw'oyogerako? Waliwo abayimbiyimbi obuyimbiyimbi gye buli eyo bwemanyi addawo n'amanyiira abantu ne bakuba abantu n'alaba omuyimbi omuto ng'azze avimba ate n'ayagala omukuba kitegeera olw'okuba ye bamumanyi. Ekyo si kirungi ne muno muwe chansi asobola okubaako nekyekolerawo. Buli muntu yeetaaga mukisa. Oyinayo nga bw'ogambye nti wabeerawo okunyoomanyoma okwo eri abayimbi abato. Oyinayo ng'otandika music woono oba DJ n'agaana okuba CD yo performance flash n'agigaana n'akola ki? Mu industry mwe ebiri nnyo naye ndowooza oba kiva ku ki oba kaba kanyoomo ffe mu kusooka basooka tuyisa mu maaso ba ghetto youth naye bagenda okubala nti tulina omulamwa mu maaso awo ate okitegeera. Nja kuwa ekyokulabirako ku Bobby mu kusooka baali bamulaba nga ali bulaasi naye kati buno obudde muntu w'amaanyi mu ggwanga kati omuntu yenna yeetaaga chance omuwa mukisa. So kati ku keesi yo obadde tonnafunawo mbeera yonna nti DJ aganya okuba oluyimba lwo olina performance waliwo omuyimbi asazeewo okunyigamu ne bakuma chance? DJ aganya okuba oluyimba lwange teyasaagaana. Obamanyi? Nze ngenda genda awantu nga sagala byazoleyo mwana era ozoleyo ateekawo embeera kati abo bozoleeza nziza okuyimba okimanyi ndi muyimbi lwaki tompa mukisa? Si yezoleyo yezoleyo girabanga ezoleyo. So
Ezole yeyo olowooza kati gwe strategy gy'olina tya naffe mwetuli balina okutulaba. Olinayo music ali mu pipeline yenkanawa? Music muyitirivu. Ngenda nakutaayo oluyimba buli after 2 weeks. Olinayo collabo endala ezijja mu maaso awo? Nayo collabo z'abayimbi banene. Osibukiddemu giya nno y'abanene? Bakina Paraso, Papayas, bani, Wizo Manizo. Collabo zijja z'abantu banene already. Ng'otandikidde mu banene kiki trick kyeri waawo? Abanene abo ntandika nabo ba ghetto youth, sitandika na banene bano abeefuula mbakulira mu bikomera. Abo kitegeera. Bobi ye wajja tutambule. Ba ghetto youth tukole tutambule. Naye bano abeefuula bakulira mu bikomera tebagala kuvaayo gye bali. Kyekyo. Gaza ng'okyagala nnyo. Embwa Gaza gwe ani omulala Gaza? Nawe oli Gaza? Nkuwulidde okyogerako nnyo Gaza. Ate ogambye nkyagala nnyo mbadde manyi naawe gwe Gaza. Gaza era nga obimanyi ekintu kyoba olina okyagala kyoleese oba okitegeera. Kozi Gaza wemba ngambye Gaza kuba wamu. Abayimbi abato lwaki bavimba nnyo nga tebannakikuba? Ogereseza kwani? Mbalaba gw'olina collabo kati gwe bw'ovimba olina collabo ne legend. Kati ani omulala gola? Kati naye tulabayo abala bangi nga tannaba kukikuba naye noga kakati ono bw'afuna collabo nga ono gye yafunye ne Chameleone oba anaabeera atya? Kati abayimbi abo bavimba oluusi abantu be babasudiya. Gwe n'oyingira ebbaala mu lw'okuba kati bakumanyi ku kyalo kyo ne bakuleekaanira FIK GAZA. Gwe n'olowooza oli wakabi tovimba. Oshegeera kati ne badenga ntambulira ku bigere ngera abaniga bandaba ndi wa bigere. Naye gwe weefuula nnyo w'amasape biki. Era ne baghetto youth baati bagenda kola ki? Bagamba nayo naye kanaye wabikomera. Ono si ghetto youth. Oshegeera. So kozi twalabye Chameleone twalaba luli yakuwa okuli motoka ya banana. Enkolagana yo ne Chameleone nga ya mugundu. Ya mukundo nnyo Chameleone awo waliyo ebiseera mabega nga sinayingira kuyimba nga ndimu buno obukonde nkubamu obukonde. Yali yagenda ne yeesimbawo ku kalulu ne tumubeereramu bambi. Wa Lord Mayor. Nga mubeera wano ku Kido. Era n'ebifaananyi ndowooza oba osobikebere ebiri nga muri wano. Kati eyo emmotoka yali akwebaza kumubeererawo mu kalulu? Emmotoka asobola ogikuwa bubi n'agamba emmotoka olowooza mu kintu ky'amaanyi kiyaawo. Oli nga ghetto youth ng'abiyina okikuwa tekirinaamu buzibu. Kati kiringa nze era ng'osanze awo buntu nga 8. Okuwako akamu ate kanzijjako ki? Obumotoka oli akakuwa n'alowooza nakulowooza oba yakuwadde kamotoka. Ayinza n'okwerabira ekika ky'emmotoka kyakuwadde. Kati akuwadde emmotoka avuga mmotoka yakawumbi kamu. Kati ate akuwadde eno kati kiba kimuggyako ki? So yali enkolagana yeeyo okumubeererawo biki n'agamba Gaza kwata? Asobola okugamba Gaza kwata enkolagana naye nze basimanyi asobola okuyita n'agamba ebisumuzo bibyo. Mmotoka nkikuwadde ne kadi eyo. Kolabo yo ne Chameleone ekwongeddeko omuwendo gwenkana ki? Kolabo yange ne Chameleone ndaba nga epise nnyo. Epikidde ddala kusinziira ku wembadde ndi. Epikidde ddala abantu kati bagimanyi. Bw'ogamba Chameleone nti akubeereramu oba otegeeza ki ennyo? Ambeereramu nti buli ghetto youth aba yeetaaga kubeereramu. There's no man who is an island. Oba kunkwogedde bulungi mu Lubombe. Olwo olulimi lw'aba Idris bali. Oba enkwogedde fiiti.
There's no man who is no who's an island. Teri muntu yemalirira. Omuntu oba alina omukwatako ku mukolo n'omusika. So kati awo akupushinze nnyo kolabo ye. Mpushinze. Kati bukya mwatandika kukola kolabo eyo biki ebikyuse? Bintu bingi bikyuse kati nze nali sikola ki nali nga mbeera awo nga sho oluusi nkuba za bwereere. Naye kati basobola okuyita nga bakuwa ssente n'oyimba. Oyina enkolagana y'amaanyi ne Chameleon, Palaso, baani abo, Wizo? Bangi ne Alien Skin nina enkolagana naye kuba nali nga mbeera naye Mufangoni. Ova Mufangoni? Saava Mufangoni, nabeerangayo Bubeezi. Kuba bageto yuti twekyayirako ne tukushegera. Ne nkubaako kye nkubaako oba gwe n'obaako kyonzibako shegera. Ebityo ebibeera. Wamisinga otya obutajoyininga Lion Island, Fangoni n'okola Gaza Music? Andi kati nze okumpa ekyennyanja nga tondaze we bavuba oba tompadde toba ttaano wange nokulaga oshegera oyina okuyiga bwe bavuba oyina okundaga we bavuba nange nkola ebyange awo bawa ddala. Kuba kati sijja kutambulirako ndi wa Lion Island kale kutambulira emabega mbeerooko paka ddi? Nange njagala abantambulirako kale. So kati ova wakikolerera? Nakikolerera ekira kyemanyi kigenda tuukirira. So abayimbi balinga bameka kati boyina mu Gaza Music? Gaza Music tenayingiza abayimbi bangi abashegera. Ninawo dogo wange awo. Dogo wange amwita Boy Star. Oshegera. Kati ono dogo wange nasalawo ngenda tandika okukola naye emirimu. Kitegeeza mutabani wo? Mutabani wange. Gwe ngenda okwatako. Oshegera. Abalala we banajjira osanga ekintu kikoze eki kitambula naye nga kyensuubiza abageto yuti ngenda bakwatako nabo. Ndaba nina okukakasa ne music gw'omuwandiikira? Ngenda muwandiikira style zaffe zennyini za banana biki sanyu biki oshegera. Omwana alina emyaka emeka oyo? Omwana alina emyaka 8. Endongo tagikedde? Lwaki agikedde? Emyaka 8 nze ndaba abagikedde. Mwana kalaba abageto yuti wano otandikira oshegera otandikira wano novaayo novimba nfuko wakabi noyo geto yuti taata we geto yuti naye geto yuti oshegera era nga bamulabye anayinza okusanyusa nga bagwera omulimu oli mu kuseka wano bigambo byendera byebimu. Gwe inspiration ye? Era nezi interview ezo azikola nga tosusena munnyonnyola mbu oba tunakola bwe tuti. Kati ono Boy Star agenda kwegatta ku baliyo ono we Gaza agenda kuba wanjawulo? Agenda kuba bangi wanjawulo nga tamanyi baddogo bonna abo. Kuba ono agenda kuba Luswayiri, Oluganda, Luzungu. Kale tomuleeta ku baana bali muno bakyakuba Luganda mbere waka. Obushegere agenda kuba East Africa oba kuba world. Satu nyingi. And he is talented man. Wakuba ennyimba ze zimu ziri waggulu nga ojja zikubamu onaaba ogenda. Kati alinayo ennyimba mmeka saawa zino? Alinayo ennyimba just ziri 2. Naye ninda just ave ku ssomero tusobole okwasaganya.
asoma ali mu kisulo ali mu boarding emyaka 8 nga wamukedde okumuteeka mu kisulo lwaki geto youth alina okuyiriba lwaki alina okuyiriba yes n'atambula n'amanya ati naye ayiriba gwe kisulo kimanyi kisulo kyaba planned kid kati o planned kid oba geto youth kati oyo geto youth ate ne yali era mu mbeera y'emu ya geto youth kuba kati ffe twabeeranga mu kisulo okera ku makya nga babba ebintu byo no surviving oshegera nga kewe kukubye sukali bakitutte biki byonna bipoyesa n'otandika okugamba wakati babituttewa n'otandika oyiiya ate onajja ebirala yembeera era gyetubeera oshegera byebimu ebyo fujjo kiri ojjukira lyewasinga okukola mu kisulo eyo bageto youth nga bakola efujjo mu kisulo efujjo lye nasinga okukola kimanyi nali nga nkopa nnyo mu bibuuzo nga ndi mukopi nze tomunyumiza ebyo oba okitegeera nga tosoma bitabo gira mbakopa nga nkukopa netula ali ku desiki nendaba byowandiika era nenkola ki nange nembiwandiika waliki gange ebintu yabi nnyo mu bya mizanyo ebyokuyimba naye nga ebyo ebitabo ndabira ddala bakumalira budde nga nkopa kati lwaki wali nga ticha wagamba nti kale kati kusoma bitabo nga tosoma naye kasita era yaŋŋamba nga kale kati kuyimba nenyimba kuba we yaŋŋamba kati tuyimbe kiteeze kiriwo oba tokisobola kino kyo kisobola anti awo gwe nkugambidde omwana omuwerawo mu kisaawo ng'akyali muto kyaba asobola kyomuteekamu kasita akulaga nti yategeera nnyo omupiira ani gwe wasinganga okoppa ku ssomero awalingawo kaddeemu awo kali kantula mu maaso bakayitanga oba 5 kannina oba oshegera nga nkakopa nnyo ako era nga kandoopa ono nina rose sooyo sooyo gali masomero gabageto yuto yagamanya luddawa era eyo wansi ekatwe oshegera nga ninayo mugezi era buba bugezi obuwala obusinga buba bugezi kati nga nze nkakopa naye nga ke kasinga okundoopa awo nga tayagala omukope naye nga kati nina yali afaaki nga tayagala omukope kati gwoba oyagala kukopa oba okopakopa gwoba oyagala fena tuyite ate kati bwemwesanga ku street saawa zino anti kati oluusi muba mukozeseza ate oluusi babuuza ate ebibuuzo ne muddamu byebimu oba oshegera ate nga balaba yaddala ono yakopye wedda agezaako kukulukuta akopa ebigambo tebiggwayo akopa ngaawo bimanyi kati tebakwatako nti okopa bankwatako ne mu bibuuzo awo bankwatako naye nga omanyi amasomero ga geto bakubamalira ne bakuya ekiwa nti balusibisa nnyo obusasi wabukwekanga nga oba tokopye nnina nga obusasi obukwekawa oluusi nalina abeeranga n'endabirwamu yange nga kwenkopera nsoboka teeka wano oluusi nenkopa andaba ali pepayo wali enkopa oba kategedde endabirwamu netangaza ebibuuzo by'omuntu etunuza eri mu kipapula kyennyini gotuna butunuzi wano mundabirwamu nga oddamu batica tebakulaba anti bebega munakikola ne bandaba kati wewaviira ddala obuzibu awo naye nga obimanyi tebalusibisa nnyo bamala ne babita ne babivaako gwe baali bakumanyi nga nze bakimanyi era emize egitabula kusomero baali basinga kukumanyira ku ki baali basinga kumanyira nti kati nze n'ekibbuli ale nga ndi musirise ngozi omusango ne bakuwakanira naye nga bakimanyi nti oyo asobola okikola kati bw'ova ku ssomero ekibbuli kyekimu nojja n'ogamba nina okuyiiya Kampala nina okagobamu okanoonyamu ekyo nkijjukira oba oyiriba kati ng'oggyeko ekyo kye wannyinnyonnyodde
kagobamu kiki ekirala ekyali mu ghetto eyo nga kyoyita mu kagobamu? Just kasita nva mu kagoba nenywayo ekisada nenkiringa teri birala. Olunaku nga luziba olusinga neyesulako awo mu studio bikikwesaalisa ngomala nvaayo. Kati nakati okyagendayo Katwe? Katwe mbabongako nnyo ngenda nembalabako sometime kubeera nange sirina we natuuse nnyo mbuba w'amaanyi naye mba njagala ngende mbalabe nga oluusi nange nina kye mbatwalidde obanga ngenze basanyusa kale. Music yono otandise omufunamu? Kati waali nyinza okuba nga ntandise omufunamu. Kolaba emu bweti nga y'amaanyi ekuguliddewo enzigi nnyingi. Sobola obikola buli kimu kisoboka. Kale Gaza tuwe ebigambo ebisembayo. Ebigambo ebisembayo just njagala buli mwana yena ava mu ghetto yekkiririzeemu boy kasaba nga ava mu ghetto yekkiririzeemu nnyo era beereyo ng'okimanyi nti anytime naawe ojja kubanga ffe ojja kubanga baali baani abanene abo bawulirirako ddala. Buli mwana wa ghetto message nsobola omusindikireyo oba oli wa bya mizannyo ki oba oli wa bya mipiira oba okuba boxing oba oli fighter oba oli biki kyonna ky'oli ng'oli ghetto youth, don't give up. Kyensobola omugamba tazikiza, talina kuzikiza. Nerabidde okubuuza paati kyesinga okunyumira mu luyimba lwo mu kolabo yo ne Chameleone eya Banana. Paati ki gy'ogambye eno paati yakinkubidde? Paati bino si bya love mu Titanic tubakuba zirayimu ne bafuna zipaniki lokitoki yakube mu kadoti mpulira njagala kwambula saati Muhammadi oyazolea mukube bati gowaina nze njagala kusula lelo ne Julaina who is the gala yagala Banana oyazolea gwe numbagana tuli be Gaza father ne ba pastor tubadaza. Wakategede muri be Gaza pastor father bo badaza fe tuli be Gaza father ne ba pastor tubadaza. Lwaki mubadaza? Lwaki badaza? Lwaki badaza banadini baffe? Asibalinaako buzibu just kyoyina omanya iyo message yali mu Banana. Naye nga siri badaza ojja bansindikira bantandikeko nga Banana ayengedde oba bali ba father ne ba pastor? Ngamba abo ba father ne ba pastor balina okukolamu omulimu, bagenda kukolako omulimu. Oyo mwana we yazza taliso tumanyiira ba father ne ba baza mu badaza ebyo. Kale tweyanziza yagambye banana tezinayengera. Kati abagala Banana mujja kugira mulindamu. Kale extra digest mugoba nsonga tubadde ne Gaza music. Oluyimba lw'olupya ne Jose Chameleone lwatandise dda okusala ensala ez'enjawulo. Oba oli awo kiraga talent gy'alina n'ebiseera bye by'omu maaso. Ne tulindidde music okulaba ky'otusuubiza ne ghetto youth oyo gw'otwanjulidde tulabe ate enteekateeka bw'etambula. Kale nze Carlton Scovia Nakamya, subscribing ku Extra Digest tukomawo.